Kadama TV nkulamusiza ssebo abale tuweereza mukwano abale tukwatako engalo munnange nze ndi mu kwogera ku bakadama ekivuddeyo ne njogera ku bakadama bannange abakwani b'abasajja ne babasindikira ssente nga bali Uganda. Bannange mbadde nsaba bakadama bannange tuyigire ku nsobi za bannaffe. Omusajja abeera atya e Uganda n'akuperereza n'omusindikira ssente. Nze nga nze Salima bannange mbabuulire nze ssente yange wentula neefumiitirizaamu obulumi bwenkoleramu Kadama TV. Kadama TV nze wenjogerera wano nazuukuse jjo ku ssaawa 9 sinaba kwebakako n'okutuuza essaawa zino sinaba kuteekako luba wansi kati nga ggwe ogamba otya mbu I love you ng'ongamba nkusindikire ssente tekisobola bannange bakadama bannange tuyige ate nze mbadde nteesa bakadama bwe tuba twajja kukola mbadde nsaba busabi sibalagira oba nteesa buteesa gundi ebirowoozo tubiteeke nnyo ku ki kukola mafe tubiteeke nnyo ku ki kukola ebintu bya love tusooke tubyenenye tubyesonyiwe anyway buli omu ayagala buli omu ku nsi kuno ayagala omuntu amwagala naye bwe tunaakiteekamu nnyo sipiidi tujja kutomera nnyo nze kyendaba mu Kadama TV olaba emibiri gyaffe ffe abakyala oba emibiri gyaffe n'emitima gyaffe gyagala nnyo okuwulira ekigambo I love you newoba ki newoba musajja newoba mukyala kati omuntu wakugamba I love you kikuseka mu bwongo n'oyagala okumwewa naye nze nayigira ku nsobi z'abannange era nze newooba oyagala otya newooba ompita bebi otya newooba ombebesa otya nze laavu yange teriimu ssente njagala nga bwendi era nze omusajja alinjagala tasuubira kumuwa 10 kyange wadde ekyo oba wadde olw'ataano talusuubirako n'omulundi ogumu njagala ate olaba Kadama TV bannange bakadama tuyige olaba omuntu anaakwagala mubeerewo newankubadde ayinza okuba nga akusensedde omutima nga naawe omutima muli owulira kituufu omwagala naye mubeerewo nga mwogerezaganya ku ssimu wanaaba tayogera ku bya ssente kiyinza okusikira mu bwongo nti ayinza okuba omutuufu naye abasajja abasinga bakwana bakadama nga babaza ki babaza ssente najja neyeegonza nakukubira akasimu every time n'alaga nti naakufaako nnyo nakwogereza naye ebyo byabwereere nze Mr. Kadama TV ne ssente yange newaaba mwannyinaze nze eyange sigimuwa ate nze mwannyinaze tonsaba ssente nze ssente gyengaba okuggyako mwennyini nga nsindise ssente nze nina mukwano gwange gwensindikira ssente zange era nze ekyeyo nkifunyeemu nina mukwano gwange gwensindikira ssente musindikira nti nno gula ekintu wekiti newekiti n'asindikira balansi olusigalako nti kwatako emitwalo oba 10 zimpeere maama wange naye nze babulaza bange batisa ekiseera nga bankubira amasimu mpozi mpeerezaako emitwalo 5 nze ne babulaza bange sibaweereza ssente ate nga twayonka bbeere eryo limu bo batudde n'abakyala baabwe buli lunaku nze ndi mukakkalabya weebaka leeti ozuukuka bukyali kati ng'okolera oba famire yo olaba ku kyeyo bannange ssente zaffe tuzikwate ng'ekyatika bamikwano bakadama bannange olaba w'ova ku kyeyo eno kyansi ntini nnyo okudda e Uganda okukola emirimu egy'amaanyi nga lwewakolanga nga tonaba kukola ki kujja ku kyeyo naye bwe tunaagaba ssente weetutyo tunaakomawa bannange nze ne laavu yaku online nze yange ya mu bigambo teri mu bikolwa ate bakadama bannange kino mbalabula mulekeraawo okukola emize abasajja ababakwana n'akugamba nkubira ka vidiyo bebi njagala girabako kubira ka vidiyo abamu
biwulira oli n'asitama n'akwata prevent party ye n'agiweereza omusajja oba omusajja n'akuba ku vidiyo n'atuula omusajja n'amutunula. Ebyo bye biviiriddeko abasajja okuvuma abakyala. Bakadama bannange abakozesa videos ng'oli akugamba kuba vidiyo ayagala kulaba kitundu kyakyama. Oyo manya waliyo kyayagala. Kati weenaakukubira ekitundu kyange kikyama n'enkikuweereza kigenda kukolera ki? Oba wonookuba ku vidiyo n'ontunuulira ekitundu kyange kyekyama kigenda kukolera ki? Bannange bakadama bannange mwejje mu ebyo ebintu. Nze nina omusajja ayankwana wali oli awo ku online ng'akuba essimu ku WhatsApp video nga ngamba Salima gikube ekifaananyi ogimpeereze. Saatya saasirika namugambirawo message yennyini eyo namugamba nti ssebo nkubuulire oba njagala nti kyekyamazima sigenda kuba kitundu kyange kyakyama sigenda kikuweereza ate sijja kikola ate sikikolangako. Era yasigala ayogera nange. Omuntu wakukwana tokkiriza kukunyumiza bizibu bye. Nawe olina ebizibu ebyavaako n'olinnya ennyonyi okujja okuba ekyeyo. Lwaki omuntu abeera e Uganda n'akubira essimu akunyumiza sitoole ze ez'ebizibu gwekola mu famire ye? Ate tuleka bannange tutegeerere ku nsobi z'abannaffe. Omuntu ne waaba agize ekipozi aguze ebintu akubye ne vidiyo aginsindikidde nedda ayinza ogenda ku dduuka ly'omuntu oba nga mu bibuga oli ashoopiiza ebintu abiteesaawo n'abikwata vidiyo n'akusindikira ati bino byenguze. Olina obukakafu gwe obujjawa? Ate kituufu aguze ebintu asindikidde ne vidiyo gimanyi nnyo eyo gy'akusindikidde. Munansonyiwa okukola odiyo empanvu. Naye bwedda ndi wano mpulira Kadama TV, mpulira zi videos, bakadama bannange bwe bafeeze ssente nga basajja. Omusajja kasajja mu inbox yo atandika kweyogerezaako bwa kisiru. Oyinza omulaga ennyo n'obutamubulookinga omanyi nga kiruma omuntu okusindikira message n'aziwuliza n'atakuddamu n'osindika endala n'asindikira n'oziwulira n'ogaana okumuddamu ekyo kintu kiruma kiringa kuyomba na muntu ng'asirise. Bannange mwesonyiwa ebintu bakadama. Nze olaba Mami Kadama TV nago bakubye okujja ebweru nebba wange era n'abitegeera bulungi. Era naye lwe yawuliranga information eva ebweru n'aŋŋaana najja. Bba wange we nali ng'eno ku kyeyo nga ndinga amulengezaako nti munnange tata w'abaana bange nawakubadde nange najja kukola naye naawe oba osigadde e Uganda teweefeebya kola nange weekola ng'oseevinga ssente wenkomawo oleeteyo $50 nze ndeeteyo obukadde obubiri kubanga nze kati nfuna okukusinga. Kati olwamugambanga ekintu ekyo yalabanga amulemerako ennyo yanvuma omusajja owange gwe nninamu n'omwana yanvuma n'anvuma obusiru teri kyatanvuma n'aŋŋamba obusente bwo sikyabwagala bulijjo siryazizo naye ensonga yava ku kintu kyakumugamba kolanga ku ssente eno wootereka wooseevinga yagamba wakimulemerako. Yali ayagala kye yali asuubidde nga we najja okukola ngenda kukola nga ssente nga musindikira tinokozesa nga musindikira tinokozesa era olwalaba nga simusindikira ssente naye nga nfaayo nnyo okumugamba okuseevinga yanvuma. Naye kubamu ekifaananyi omusajja gw'obadde naye ozadde naye omwana n'atuusa okuvuma ate si ono online agenda kukola atya? Mukitegeera bamikwano bannange tetuggwa mu laavu. Nze mbadde nteesa bakadama bannange bwe tuba tukyayagala okukola mind tuzijje ku bintu bya laavu tandika ogirowoozaako ng'obuzaayo myezi 2-3 okumalako ekyeyo otandika ogirowoozaako okusumulula obusimu bw'omubiri kubanga naawe oba oli muntu olina obulamu ng'omuntu. Naye ebintu bino bannange tubyejjeemu nga tukyayagala okukola nga tonaba kukola ki tonaba mmalako contract ng'ekyali wala. Ebintu bya laavu wandibadde obisuula muguluka mayindi zonna n'oziteeka ku kukola munnange.
nze salimanze wetyo bwenkola bannange nze newojja mu inbox wange nompita mami nompita biki nongamba nkwagala kunze nange nkwagala naye ebya ssente tebiriimu era sibiteekayo na birowoozo nze kati tonsaba ssente awo ebyange awo oba onkoonye mu bbwa era nze ebyange tebiriimu ssente kasi oyogera ku kya ssente mba sijja kukwatagana naawe